Kati mwasinkana mutya ne Slayer? Osinkana ne Slayer twasinkana tuzanya ku stage. Nga tukola ewa Abe Muchibi. Mu Abe promotion yaina Abe promotion promoting abaana ogera tisimanyi kusoma. Nembona nakapapula. Omwana ne musanga nangamba ebintu byange nga tewabizemu ne mugamba ngenda biza mujukiranga nina okuwandiika naye awandiike nabona nakapapula naye nakatwala ewa Chali wange bamuyita Nassa so yagenda neyo Dubai. Nassa nasoma akapapula nabinsomera kati ngasoma wanzivunulira ngesanyu linzita kati awo mukuwandika okuzayo omuliro Nassa yawandiika biki kakati nkujjira Nassa nsomera oba nebimu yalinga nimba akawala kakwagala nnyo kagambye okasula ku mutima ne mugamba kyekyo nange nkalaba anjagala iba nange Teddy naye Teddy wanziba ate yakuba Nassa awandiika ebbaluwa ate ye yawandiika yeyewaana najimpa nze nenjitwalayo nenjiwa omuwala kati omuwala nagisoma ne mugamba ebyange byo wabirabye nangamba nabirabye nnyo ne mugamba awo wetutuuse tukwasaganye ekintu natusigala nga twogera kumba omuwala baliraba ne Nassa mu bbaluwa Nassa gye yawandiika nga beewamu okwesinkana. Dear, go back to school. Dayo osome. Olabye obuzibu bw'okusoma bw'obutasoma. Yeyo ye heartbreak ye yasooka gye wasooka ofuna. Nze nemba kuba kati gwe wabitegeera otya? Nabasanga. Kati Nassa yakunnyonnyola ki? Yaŋŋamba ekigambo naye nakati kale kyannumamu naye si nnyo. Yaŋŋamba bwe buzibu bw'obutasoma tokkirizanga muntu kusomera. Olina okwesomeranga. I'm so sorry. Ne mugamba gwe Chali wange. Wali bategwe naye nga omanyi bulungi oyo omwana mwagala. Akawala ko wali otuuse ku gundi. Nga tuli mu nteekateeka nga ntya. Okay. Wenatuuke ewa jjajja azaala taata. Ate ye yali anjagala nnyo. Nga ye ayagala nsome naye kale ye nga nkwata bulungi. Kati awo ate we nabeera ewa jjajja nenzirayo nembanga ayagala okuddayo okusoma naye nga sibitegeera. Omusomesa yaŋŋambako emugattako emu ne mugamba 11 nankuba. Omusomesa yagamba atya? Emugattako emu ne mugamba 11 nankuba naŋŋamba oli musiru. Kati ekyo yakyogera mu Luganda? Mu Luganda mwennyini. Emugattako emu nempanika. Naŋŋamba bannange oludde gwe nga towa ansa. Waliko ansa ogyewulira? Nnyo nenyimirira bulungi nnyo ne mugamba 11. Abaana bonna ne batulika ne baseka. Naŋŋamba ssebo nkugambye 1 + 1. Konze master kyekyo kyendiko emu gattako emu si kyobuuziza. Nti kyembuuziza. Ko ye kyembuuziza ne mga 11 kuba bwoddira emu n'okwata n'eno n'ozisembeza eba 11. Kye wali olowooza. Ne mga neyanziza nnyo neyanzege webali nnyo n'entuula yakubanze. Abasajja bantwala luli bampendagaano. Osayininga contract mama. Ogisomemu. Empapula nnyingi za kusoma sibitegeera. Ne mbagamba omanyi nze njogera. Ne mbagamba wabula ekituufu byonna mubikoze naye nze ebyo sibimanyi. Kozi nga nfunye muntu agenda kunsomera. Abinzivunulire. Ne bangamba ogenda muleeta. Ne bangamba ojja funa akusomera. Nembyesonyiwa omulimu nengwerekesa. Bannange kati olaba bw'ogenda okufiirwa omulimu olw'okusoma. Kati bantwalakawo mu kalango ng'akakwata muzungu. Kyokka nga kasiti ze bakoze
nze gwe balonze ngwa script ina kuba mu luzungu script ya luzungu naye nga mubonabona stream casting yakoze nga nze gwe eyayiseewo nzogu n'omulalo Kemia bannange onsaze kati ogenda kukola otya kubanga ensonga y'oluzungu enerabika egenda kufukira ekizibu mu mulimu gwo nze nkubuulira amazima naye ng'onaddayo funire adult education ogenda osoma ekituufu kyo neetaaga osoma kyekyamazima ng'ovudde mu byaki neetaaga okuddayo osoma kyekituufu kati wejjusaamuko obutasoma ng'okuze wakyejjusa okusooka luli kyalinga tekinnumaye nti ebyo bye bagamba mbu obutasoma buluma akuze kati nze ngamba bugenda kunnuma ki nga ne bye nali nsoma nali sibitegeera naye kati essaawa eno muguno omulimu gwendimu ekyamazima kkiriza obagaana gwetaaga osoma oba oyagala oba toyagala wakirabira ku contract gye baakuwa yokka gye bampa nga babikuganga tobitegeera sibitegeera kati kwo okusayininga wakuyiga otya siginicha wagifuna nabyesonyiwa nze nembeesonyiwa kati okubazesa kinkumu tekawo ekinkumu For us players together we are unstoppable like MTN naye kati unstoppable musana gunjocheza tofayo mukwano ngenda kugulira tuleera yambuleera tewebonya na mukwesese tewebonya oda ina pesa tugende mukwano oluzanja lwoliko lunaku luzibu tasoana kugulira mbulera kuwalira tetugenda mama nemba bulungi ngagwe nisana tukiza kwata kusati lulawe lutunula daluyina biziko lunaku sobola okuliso sobola biyebweke akasajja kewesibako kasikira nambizi banange ufaaki n'ensi embizi yamenyeka amagulu gonna gekasi agenda kuwa kyako agenda kuwa kikalabe okyalina byabusika laba luno tosaba ngafunye nojja kuba omusajja wa boodeki gundi oli amanyisa olwokufulisa sana ngukoye Kemia bai weraba mbaza kukyalo genda okole Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Lumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abali ku HK Media nze Hadija Kigozi onako olwaleero ndine muganda ngono Kemia era tegete yoga Kemia tuze okuba ntino tubatwalamu mu programu yange mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga bannange mwebale kusubscribinga era bwoba oli mupya ku channel eno nyiga akagamba ako kali awo mu red ka subscribe okubanga otweyungako bwoba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera nga otufollowingako bulambalamba insaiza kulaba nange okusinkana oli otya ndi bulungi naye mama tolabika gwe ng'onfunye tolabika mpise mu bingi okukufuna Slayer namukubirako ku simu nangamba adijanze ntya kamera bwe yagamba yangamba atya kamera era atya kamera ndowooza kati Kemia nze kamya nno buza bali ku HK Media bannanga balabi ba HK Media muli mutya amanya gange nze kamya Edward Ndwalana Mananingwa erinnya lye ettuufu gwe Kamya yenze kamya nze mbadde ndowooza nti Kemia just lya mu video oyo omwana oyo yali ono omwana oyo yakwita Kemia erinnya lyo yeggwe Kamya ettuufu omanyi nti nze mbadde ndowooza just bya stage nze kamya Edward neddira mamba ndi muganda nze neddira fumbe abali wano bamumanyi bulungi Kigozi abanzaala bafumbe maama wo ndisengawo oba mama wange ndi maama wo naye nga ndi maama w'abantu bangi bino byenjagala mama wange
Margaret Nakku. Masha Allah ddala wafumbe lyennyini eryewaffe. Okay. Kati omuntu akulaba omulundi gwo ogusooka agenda kwebuuza nti Kenya yani tukulaba ku TikTok eyo tukulaba oli ne Slayer. Oli muzanyi wa mizannyo? Ndi muzanyi wa mizannyo egy'oku stage, ndi muzanyi wa firimu, nkola voice over. Bw'oba olina akalango nsobola okukola voice over ye ng'olanga ekintu, oba yagala ddoboozi kivulu biki ba n'obulango bwennyininyini oba owandiika oba oyiyiza nga bwa skiti n'embuyiiya ne tulanga ekintu n'ekinyuma. Ekitegeeza mu kintu kino ekya Slayer ye gwe writer, gwe muwandiisi oba muwandiika mwenna? Tuyiiya ffenna naye ebiseera ebisinga yasinga owandiika ne tukwasaganya amagezi. Kati gwe naye mweyita mutya? Ng'olaba tweyita tutya? Munange ebya kamera bizibu. Producer asobola nga ye producer wo naye ng'ate gwe kati either family ate nga family za mirundi ebiri. Ampita Kemya muyita Slayer kyekyo. Temwinaawo oluganda lwa munda nti oba muganda wange kazini wange? Muganda wange, mukyala wange, mukwano gwange, ye buli kimu byonna. Kati mwe mwasisinkana mutya ne Slayer? Osinkana ne Slayer twasinkana tuzannya ku stage nga tukola ewa Abe mu Kiibi mu Abe promotion, yalina Abe promotion promoting abaana okuzannya. Kati yayita nga agenda tandikawo nga wolaba Muhanji nga agenda tandika kye bayita Comedy Junction, naye ng'ayagala baana baki bato. Kati ate ye Slayer already nga gyali kuba yoyo oyo golaba muzanyi wa firimu nno omulungi, muwandiisi, muzanyi omulungi, akuba obulango mulungi nnyo 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 nnyo. Kati ne twesanga nga ngenze eyo ne twegwako already namusangayo gyali. Kati ffe batuyisa mu Kasengejja ne bo baali tebayise mu Kasengejja, already bo baali gye bali. Kati nga ffe be bayisizza wano fe abagenda twegatte ku bali tutandika okukola. Kati ne twesinkana awo. Olugendo lwewa Abe lwali lutya? Omukyalo oyo muyiribi anyuma nga omufunye olwange ku ye sikitegedde. Olugendo lwo mu Abe Mukiibi production lwali lutya? Olugendo lwange ekituufu byasooka ne bizibuwalamu okusooka, naye bagenda bantereeza kuba nali bo baali baagala muntu azanya drama ng'ate nze nzanya comedy. Kati nga balaba basobola okunfuula bo kye bakola ki, kati nanyamba nanfuula ekyo. Kati baalinga bantereeza naye ne Slayer ono ng'abeerawo kubajjukira yayina idea kuki ku kuzannya okwo, n'atandika okuba ng'agenda nnyinnyonnyola nedda kati zanya booti, weba stage okola booti, otambula booti ku stage, ozanya booti. So nendabira ddala nga ayinza oba ye muntu omutuufu owobeera naye kuba. So kati ekitegeeza character yammwe yaviira ddala eri ewa Abe Mukiibi? Eri ewa Abe gye twava, then ffe eri twali tukola ne twagala tukoleyo ekyaffe ebbali. So ne musigalayo eri naye nga neno mukola mutuweereza ku TikTok. Naye ogizannya eyo nga twazannya bingi. Twazannya bingi nnyo 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 paka we twafuna eyo eya Slayer everywhere you go. MTN ebalaba, MTN ebalengera oba tennabalengera? Banange kenfunye ne guno omukisa naye kansoke tewali buzibu. naye banange abasajja ba MTN mmwe bannange nedda oba ngambe bwentyo naye kale bwe ngamba nedda manyiseemu bannange tugenda balemerako abaka we banaba bayita tugenda balemerako mpaka MTN tugenda balemerako mpaka ye munaatuyita
mutuwe omulimu oba munayita sireya yekka oba munayita nzenzekka sireya baba bayise ggwe bwe kiri bannange tugenda bali naye mugezaako okubawandiikira mubawandiikire come to book sit down on a table muwandiike byonna twabikola tewali kye tutakoze tubataaginze naye tugenda bataaginga tujja bataaginga tugenda balemerako paka tubaagala nno tubeetaaga buli vidiyo tujja bateekamu naye bambi mutuyite tetuli babi ate muzanya bulungi tuzanya bulungi ate muba recognize nze ku TikTok abantu abasinga they don't recognize like me kola content and I don't even tag anybody I don't tag any company naye ife tufubola banga tubateekamu ekituufu tubaagala kyekituufu kuba ffenna twasooka kuba na layini ezo eza MTN segere mumala ne muzikyusa era tuzirina nti waliwo MTN eyo giraba kyekintu ekisobola okutambuza kati nga ffe abazannya esobola okukola akalango naye tekasobola butatambula kuba ye kampuni emu kuzisinga okupushinga ennyo namwe brandi yammwe si yakusaaga sisuubira nti abantu babalabirwa MTN naye kale era MTN ebawa akalango MTN yetuwa akalango kubanga kati ndabira ddala ng'oli mu kusudi ya busudi bayire brandi yaffe yo ekituufu njagala osooka okwebaza bonna kutandikira ku ggwe bwentudde naawe weebale kutulaba abula bannange naawe noolemerako naawe nze kyenjagala nkimanyi era nze TikTok kati obeereeyo n'ovuma n'olowooza sijja kujja mu inbox ffe boolaba twewala media naye ekigozi olemerako nze nnemerako naawe ate nina enkwata yange gye mbakwatamu mbane bwebale twebaza bonna buli atulaba na buli atuwa likes abatuwa amagezi abatutereeza bambi mwenna tweyanziza nnyo tweyanzeeki mwebale nnyo ekituufu tufuuse banjawulo okusinziira wetwali titwali bazannyi nga tugoba kirooto naye kati tukiraba tandise olaba ekirooto kati Kemia girlfriend gyali mbeeri abakyala wano ku HK Media tetuli serious n'akamu tunyumya gyali that's good naye si girlfriend madam mukyala mashallah ekyoka kirungi wadde ompisizaako emboozi gagadde mukyala gyali kyemanya ali bulungi era nvuddeyo ali bulungi ndaba akusupportinga abakyala musupportinga abaami bammwe abaami mutusupporting ojana ku HK Media omusajja n'atakubuuza nako nti emirimu gigenze gitya mami naye nga luba lutalo nno akuwagira alina bbanga munno ayo yasooka n'agaana okumpagira nga lwali lutalo nga tabitegeera kati awo wamwefunira yali tali mugundi wali toli mu production ya Abe Mchibi nali mbirimu nga ndi mu katemba naye nga simulaga nga mbikweka nga simulaga nga amanyi okola wabannaye abasajja mbe banjulukufu eri bakyala nali nina emirimu gyenkola nakolako obutembeeyawo nga neetika mu kibuga nga bwetikka ki emigugu mu kibuga fast abo bola babayita mu kibuga abo bola babayita mu kibuga nagamba vaayo obugi bwokya totamulangako mu kibuga munagamba nkokya obugi amabaati gakusala nga yeetisse kati bwentyo bwenali kati ate wagenda otyewa Abe Mchibi eno embuzi walisoose okunyumiza olaba ogireese webalegireese ogende wa Abe Mchibi yali covid mukyagenda mu kibuga mu fast nga bagaddewo ku kyalo eyo gyembeera nazanyazanyanga ebintu nga mbizanya nenteekamu nempangisa kamera nenzanya
nensalaasala obuntu. Awo wazannyira ebintu ng'okola ne mu kibuga? Nga nzannya ku Sande lwesikola nga nkuŋŋanyayo obusente bwange oba 10,000 nga wayiseewo weeks 2 nempangisaayo ka kamera nankwata nemmuwa nenzannya nantemeratemera ebintu ngenda nga bakuzi library ez'enjawulo naye nga negayirira bwegayirizi nyambo ndabeko ndi muzannyi awo ozannya biki naawe abamu nembagulirayo ne ku soda naye nga wetwegayiriranga babuloga batupostinge naye nga omuntu okulaba nga mpulira nnyo essanyu nnyo omuntu naŋŋamba nnakulabye nga kinsanyusa nnyo ekyo kyokka ng'okuŋŋamba nti wandabye nga kigenda kundeetera okunoonya ssente nziremu nkwata ebirala nga mulimu byenzannya nga bibi eyo gye nasangira nga abantereeza nga mulimu byenzannya nga bitya nenkubirako ko kwa Amooti oyo namulabanga nnyo baire mwagala nnyo ye muntu omu kuba inspiring nga mwagala nina kyali wange sijja mwogerako leyo ku radio kati nga nzizaamu amaanyi nga apostinga nabumpostinga nangamba mwana kano wakakoze bulungi naye wandiika bwoti nangamba naye tosobola kunfunirako ku namba ya Amooti nangamba nsobola naginfunira nemukubira yalina ya MTN nemukubira nakwata nemuga njagala zanya nangamba linda covid yaggwe nangamba kale nensanyuka nyonyonyo nayina ne bachali bange nembagamba bangamye ninde comedy yaggwe ngenda zanya na Amooti omanyi okunyumya emboozi ng'obalaga abamu nabalimba nobalima nti yangambye tugende tuzanye wiiki ejja mu covid omwe nga basotta bugaali nina kyali wange ayina akagaali nemugaa ngenda kumpa akagaaliko Amooti yangambye tugende tuzanye agenda shootinga nakeera nangamba mwana waba yagambye nze ngenda kakolera bulungi nkatereeze kakuwe natereeza akagaali nga nina gyendaga olw'essande yagenda nekweka bwekwesi kati akagaali tewagenda kukakima ate nga Amooti yampise kati awo wali owaki omu excitinga munno nga sibitu nga mpuliraye essanyu okuŋŋamba obugambi nti linda covid yakola eki munaye covid nga ggwa asooka nga baddamu nga mulinda yenna nga agwa bulungi embeera ng'etereera nga nzirayo nga mukubira omusajja oyo baliko kibannaabi yagamba atyakwelabidde yangamba gwani nze kamya anti ndi muzanyi wa comedy ate ani aganya ozanya comedy nemugamba nti muzeeyi nakubirako noŋŋamba njijenzanye kati simanyi nkusange wanaŋŋamba nga nze nkugamba konze gwe yaŋŋamba nziremu nkukubireko nga covid awedde kati wayiseewo wiiki emu kubirako ku lw'omukaaga ngenda kukulagirira gye ku biiti onsange beti yo wali omanyi weeri nga temanyiwo nga ninabuuza konze kale ennaku nga nzinootinga lwatuka olw'omukaaga ne mukubira nangamba nkyebase kubirako saa 9 olwawera 9 gwennyini nenziramu ne mukubira nangamba naye gwe buzibu bwoki ndeka nja kukubira kasi enamba yo njirina nemugamba kale ssebo nensirika saddamu mukubira siddangamu musi nkutwala omusisinkano okyayagala naye simuyinaako obuzibu bayirawe nsobola okukitegeera ebyo byebizibu byetufuna nga twambuka ate bw'oba oyambuka teri byakwenyiza nti naye ekituufu omuyaayo oyo ye mwagala nnyo bayirayo ne muwala wo bali ku tiktok okwo azinazina mugoberera nagendako waliwo koko mugoberera simuyinaako obuzibu naye era ndaba olunaku lumu nja musanga tusobola okutwala n'omusaba mu butongole nga omulabako maaso ku maaso nja musinkana n'omusaba omulabe ekituufu mwagala nnyo
azanya bulungi kale ati watandika ddi okufollowinga Amot? Amot natandika omufollowinga ndowooza oba nga wakyaliyo ne WBS nga bazanya side mira. Gwe WBS wagirabako ng'olabika ng'omuto? WBS nagirabako nakula ne jjajja ewaka nga mbeerawo ewaka ne jjajja wange. Nze WBS nagirabako. Oyagala nnyiza abantu wano wakati WBS tewakirabako. No, nalabanga side mirror oyo ku WBS oba yabeerangawo saawa nga 4 kati nga Amot oyo yansanyusa nnyo. Bategekako n'ekivulu awo eggabaawo. N'okula n'ekirooto. Bategekako n'ekivulu eggabaawo oba kaali kaama kaccogamu. N'ensonda ssente n'enva ewaka nagula empale yange empya ngula essaati empya nga ngenda yingira tugenda otuuka ku mulyango eggaba beach ng'abantu bangi bagaddewo ne balyoka bakuba ffe batuuni okuva ng'abantu bangi. Ozijukiza lwe twagenda okugulawo Busaabala beach twabuukiranga ku mmotoka waggulu ng'obuuka kweno n'ogwa kweri n'ogwa kweri waggulu ku mmotoka ng'enkuba etonnya paka ku mulyango kwolwo enkuba yatonnya twatambuza bigere. Ati nze banzala wali ku Busaabala road kati okuva ewaffe paka gangu mugu oli wa mu kibuga nga nze banzaalaawo Luzira. Banzaala mu kibuga awo Luzira. Kati njagala ombuulire ku mboozi ye n'ey'okwetikka emigugu watandika ddi okwetikka emigugu? Tewasoma? Wasoma paka mu kirasi? Nze saasoma sijja kuliira. Tewasoma? Era nze nnyinza n'onnyumya emboozi oli n'agamba mbu oba ndi mukulu naye nze natandikirawo okupambana. Nsobola okukitegeera naye engeri gy'okinnyonnyoddamu oba ndi mukulu kibadde kisesaamu nti oli bwandabaye bwenjogera ebintu ebyo kitolinyangako yadde kusomera ebyokusoma nze nali byensoma sibitegeera naawe nga sibimanyi. Ate otya kati gwe wakoma mu kirasi ki? Ekivu sinza nakubuulira nti kirasi ki kuba neweba primary nze wenakola nasomanga primary awula gwe adija wandirese n'emboozi y'okusoma mwana. Tebirina kugira kuswaza kunyumiza. Kati gwe primary ozimanyi ekiraasi okuva mu primary paka weekoma? Olaba dadi wange ngambe jjajja wange yazaala abaana 11. Family yaffe nno baasoma. Omuntu ayinayo egundi entono ndowooza ayina degree. Nva mu family y'abaana abasambi b'omupiira Baba Kisto. Ex International. Kati gwe lwaki tewasoma kemia? Olaba essaawa eno woofuuse omuntu ow'amaanyi ate nga toyina bitabo. Ndi mu programu eddayo kusoma. Mashallah. Naye singa teyibadde ng'okola ku by'amasomero ndi waneno ne student ayagala kusoma. Ate nga tukuwa basari ya bwereere. Wangi? Onaagisoma? Njasoma naye neetaaga okusoma oba nga banzizaayo ttandikira eri baŋŋamba simanya kaliculamu yakyuka. Bannange. Curriculum ndowooza eya secondary oba ya primary anyways na following up. Okusoma okwo ekituufu okusoma kwankaluubirizangamu. Nkutya why? Nga byensoma ekituufu sibitegeera nga sirina magezi ga kusoma. Oba wali oliko ebyekika? Nga siriiko byakika. Bona balina ebyekika gye basoma. Era ne taata wange nzijukira olunaku lumu yankubako naŋŋamba ogenda kusoma ojja bitegeera nga mugambye byensoma sibitegeera naŋŋenda kukuba paka we woona obitegeera nankuba. Kati awo ng'oli mu kirasi ki weyakubira? Awo yankubira olaba omwana nga ayingira petto ffe nga tetusoma nze nga nyambala ensawo ne mba nga agenze ku ssomero nengenda ewaswala awo weruzira mu kibanda awo nenjera ekibanda nensomba kasasiro nendaba firimu. Abazadde bo bali tebafollowinga nga tebafaayo nga tebakutuusa ku ssomero. Kakati famire gye nasomeramu yey'abaana famire gye nzaalibwamu yey'abaana abantu yamanya ebintu bisatu. Kasage na kusomero n'asasula school fees nga tebakubanja n'olwala n'akujjanjaba.
n'akuwa container aba alowooza bizinensi ze na mirimu gye talina budde bwo nga gwayina okwekubiriza weetwale ku ssomero gwayina okwekubiriza ogende ku ki ku ssomero kati ng'olumu amanyina okubuuza oneesaza nti enja kwesaza olukutamuza n'akutuusa ku kkubo kasita akusaza ekkubo ngagamba genda ne banno ye ng'agenda mirimu gye gimuwuuba abazadde ndoza ensonga eyo mugibuli nze safunako ku maama mbu akole waaka ku kyali mami wo gyali mama wange gyali nti maama atuulekawo nange andagirira omuwaaka ayi obudde tewabufuna mbu tata wange atuddeawo tusome ayi yaninga naye musajja musuubuzi weeyo yeesubulira byennyanja bye yeevugira bintu bye emmotoka talina budde atwala maali z'abantu avuga basuubuzi kati bo bano baganda babalala bo yabakola atya no tataffe yatuzaala abaana babiri mweka mwana na mulenzi kati ate mami waffe n'atuzaala bana n'abazaala bana n'abongerako mami waffe alina abalenzi bana abalenzi 3 n'omuwala omu mweyongerako that's amazing so kati nga bw'otuuka okugenda ku ssomero okoma mu kkubo nga teweeyongerayo kati engeri gye nali nti nze mwana omulenzi nze kataata gwe yali ayina basenga bano baganda ba taata engeri gye baali basoma nga leero wensulako ewa ssenga gundi leero nensulako ewa ssenga naaki nsulako ewa ssenga nensulako ewa taata wange nga bimbiiramu nga mugamba bugambi siina mpale nga genda ngagula ng'aleeta siina ssaati oba oliawo nga kamya esaati yiyo empale yiyo naye nga nze njagala nnyo samba akapiira nnyo naye ng'ewakati batukiriza samba mupiira era nga ne baganda bange abo bonna basamba omupiira nga babagamba basome kyokka ekisinga okwewuunyisa ssente bazijje mu kapiira kati gwe yali asamba akapiira lwaki teweeyongerayo n'akapiira kati eyo naye ate sitoola endala nasambanga naye nga kabulumi okuwa ku ssomero ku school team kati awo ekitegeeza wasigala ogenda ku ssomero okuva mu pitu n'obivako ebyogenda mu kibanda n'ogenda n'osoma nengenda kasi ate ne mu kapiira nagenda nga ku ssomero nga ndaba akapiira nako tebampadde budde kyenjagala kati awo okusoma ate ne kuntama nembiviirako ddala ng'ompadde lesoni ze ng'omuzadde onzijukiza omwana sita wange yajja awaka n'aŋŋamba banaye abazadde muwulirize bulungi emboozi eno eya kemia ng'atunyumiza ebyamulemesa okusoma mwana asitange yajja n'aŋŋamba mami tugenda kubeera ne speech day naye nze tebampadde paati yakuyimba era bakoze bamuyita batya creative dance nze tebantaddemu kemia nasituka neŋŋenda ku ssomero nendaba omusomesa w'omwana nemunnyonnyola interests z'omwana nemugamba omulaba ono ewaka yatuzinira ewaka challenges ezakayimba yakola ki era ffe twagala ono abeere mu school dance wallahi ne bamuteekamu omwana wange nengenda ku ssomero nemulaba nemufuuwa ne ssente nemukuba n'ekifaananyi abazadde ekyo kikulu nnyo nze nali njagala osamba akapiira naye nga mbeerawo ne ku training nentuula ne ku ntebe naye nga tebampa kati taata wo ataafuna na budde bukwerekera nga ku ssomero ddala alagira yali asobola okugenda okulaba abazadde nkugambye ye muzeeyi basasulanga nga oleeta banka slip bw'ogimuwa ye n'asasula n'ogitwalayo ku ssomero nga baba bamaze kugambye ye nga talina n'obwo budde naye nga musajja ali yasoma mubalirizi wa bitabo mulamba nga yali yasoma nnyo kati awo we bakuganira okuzamba akapiira we batakuwera chance wali oli mu kibiina ki njagala kutuuka paka ku kibiina mu wakoma nali ndi mu yali P5 P6 P5 P6 naye era ng'okusoma era sigenda ng'ebibuuzo bikola otya okubeera promoted nova mu P2 P3 era
lwakuba banange oyinza okyogera abantu ne banyiiga ne bakiwulira ate wali buzibu tubulire tuyige mazima ga Katonda mu ggulu amasomero ga gavumenti ago galaba gavumenti eteekamu ssente naye abo abasomesa tebafa ku baana oba ge gagedda agaba agedda nti essomero liri lyasomesanga naye nga mu kirasi abaana muba bangi muli mu baana 106 abaana 2 ku ssente tatawoze yayina ebyo ebiseera lwaki yakutwala mu gavumenti anti nze waliwo de bantu sooka okuntwalako nga bankuba nze ne mugamba nze bankuba omusomesa mugamba sitegeera bintu byasomesa nga nkuba bonna oddamu n'ontwalayo nga mbula ngenda bbula nva ewaka kati naŋŋamba kati ogenda soma kankufunira eryokumpi osome ng'ova wali nga wojjawa ng'odda ewaka era naye we nadda ewaka nankuba ne ŋŋenda ewa jjajja kati kwe kubeera ne jjajja ne basenga nga basenga bajja ku wiikendi ne balaba jjajja awo ku wiikendi nga we banajja olaba omuzadde ne bamuleetera ebintu kati nga nze mbeerawo ne jjajja ewaka omuyambako mu mirimu kuba jjajja yali ayina ente okulabirira ente kukama nga nze wengenda ngaekintu kyenjagala nze nga njagala kapiira nga ndabira ddala bwe nsamba omupiira ngenda bba w'amaanyi okusinga kati tuba tugenda tuula oba gundi ezito baali second term nga bali mu byokuzina ebyo amasomero egabeerera nga gazanya zispeakide ebyo music dance and drama kati bawaggayo okuzanya bali bamugambye bakuzanya nga taata naye nga bamugamba azanye nga mukambwe jjukira nze tebannonze ndi eno bbali omusajja oyo simanyi oba najali bali bamuyita mu si ng'atendeka abaana abo ab'amasomero kati ne mugamba master koye wanje oyo kyazanya nze nsobola okkizanya nangamba kuva ddi ggwe ng'okizanya ye nga sikulabangako wano ne mugamba nze nsobola ozanyamu ng'omukambwe bampeemu awo ndabe nangamba okakasako nze jangu obeere wano nembeera awo kumpi waali oli n'azanya ne bamugamba vaayo ono kaatuzanyiremu nakuba teeka egi ne bakulonderawo eyali akoze lyaso ndowooza nga olaba omyeyi bamugamba azanye nga taata naye nga azanyanga mukambwe mwekimulema kati omasita we namugamba nenyingirawo nakuba teeka emu oli yali oba aludde ng'azanya bakoze lyaso bamugjawo bujja ne batandika kunoonya nze gyembeera bagenda okutuuka ewaka kwolwo lwe bagenda okunkima batumya abaana ewaka babuuza bagamba taata tuze batugambye kamya bamwagala nkya kusomera bagamba bannaye yuyu yagenze kusomero buli lunaku asoma nga nali nenyeeyo nga mbeera mu kibanda kya firimu olwo taata wo lwajja okutegeera nti tosoma tisisoma lwero lwe yankuba naŋŋamba ne mugamba nambuuza lwaki togenda kusomero ne mugamba nze byensoma sibitegeera naŋŋamba ŋŋenda kukukuba paka awo yankubira ejibula okukutta alla bankuba ate we yankuba yannyongeza kunyiyisa kusoma kati abaana tubakolere ki okukuba kibi ate bwebakuleka ogende wekka nakyo kibi kati nze ndi confused ng'omuzadde sibitegeera kanti namugambako ekintu ne mugamba nze olunaku lugenda keera lumu ku makya golooza abasoma bokka be baba ne ssente nze ngenda keerako lumu ku makya mbeere ne ssente kati ozifunye kembi ŋŋamba ozifunye ogenda zijja waggwe ataasoma tosomye tolina kyomanyi obozi ogenda beera ne ssente ogenda zijja waggwe ne mugamba ngenda funa ssente ate naawe nja kuwa ku ssente ezo ssente zo nze nga tosomye wano ewange vaawo awo ng'oli mu class ki nali nyingidde P7 naye nga ne P7 gye nyingidde newaludde bwewaluzi naŋŋamba wano woba ogenda beera wano ogenda soma bw'oba togenda soma wano vaawo nange nenvaawo abazadde temukozesa nnyo obukambwe ku baana vaawo olage wamu egyo emyaka nenvaawo neŋŋenda ewa jjajja
wenatuuke ewa jjajja azaala taata ate ye yali anjagala nnyo nga ye ayagala nsome naye kale ye nga nkwata bulungi kati awo ate wenabeera ewa jjajja nenzirayo nembanga ayagala okuddayo okusoma naye nga sibitegeera omusomesa yaŋŋambako emugattako emu nemugamba 11 nankuba omusomesa yagamba atya emugattako emu nemugamba 11 nankuba naŋŋamba oli musiru kati ekyo yakyogera mu Luganda mwennyini emugattako emu nempanika naŋŋamba bannange oludde gwe nga towa ansa waliko ansa ogyewulira nnyo nenyimirira bulungi nnyo nemugamba 11 abaana bonna ne batulika ne baseka naŋŋamba ssebo nkugambye 1+1 konze master kyekyo kyendiko emu gattako emu si kyobuuziza koye kyembuuziza nemwa 11 kuba bwoddira emu n'okwata n'eno n'ozisembeza eba 11 kyewali olowooza nemuga neyanziza nnyo neyanzege webali nnyo n'entuula yakubanze yankuba Allah nemuga naye kati nze onkubira bwereere naŋŋamba nenkubuuza ekibuuzo emugattako emu noŋŋamba mbu 11 nemuga kati gweokimbuuzizza nga sikimanyi olaba naawe okimbuuziza kitegeeza naawe obadde tokimanyi kati ate okibuuza nze nange oyabeera musomesa wali very rude gwetokimanyi nti oyo omusomesa nenkeera ku makyenkya neŋŋamba jjajja nze siddayo kusomera jjajja naŋŋamba tukutwale mu galagi oyige emmotoka njigokkanika mu piiki olwo P7 oyingidde P7 tonaba nagituula bakutwalakola galagi nangamba tugende tumutwale mu galagi abeereeyo oba ebiseera ebyo muzeeyi yasasulayo b'emitwalo gy'alyana ku ssomero kye yali galagi zino ezikanika emmotoka yali eri awo oluziro oba yalina ya mubiri oba bali bamwe njiga omulimu gw'omutwe natuuka mu galagi wiiki esooka sikanika wiiki eyokubiri bantuma sigala saddayo gweyanga genda otuleetere ku sigala bali banywa supermatch nemaga nze abasasudde sente zange njije njiga eggalagi ate muntuma sigala tonatandika nakwata spanda gwe genda neŋŋamba nze nno neereege n'ensi neggalagi nenjita jjajja wamugamba otya oluvannyuma lw'okusasula emitwalo 4 oyiga okukola emmotoka kati jjajja namugamba njagala genda kulaba ku maama kuba maama yali yayawukana ogezaako okubula njagala genda laba ku maama maama ne baŋŋamba kale mwana tumutwale alabe maama we kituufu ne bampakira bulungi nnyo ne banvuga ne bantwala ewa maama wenatuuka ewa maama nga bakavaawo bwe bati basimbudde ne ŋŋamba maama bonzizaayo ŋŋenda kubula bazaddewo wabatiisatiisanga n'okubula ekitegeeza muba temwagala kubula muba mututu naŋŋamba kati ng'obulira ki kati yenza oyagala nze nkukolera ekigolaba omukazi omunaku atalina ssente ewa mwolemeddwayo kati oyagala nkukola eki nemuga nze saagala kusoma naŋŋamba kati nkukole nemuga gwe genda obaggyeko ssente obagambe mbu eno ŋŋenda soma naŋŋa sikisobola nze omukatuliki sikisobola mbaggyeko ssente mbu osome ate nga tosoma nemuga kati saagala soma naŋŋamba kasita okiŋŋambye awo nentandika obulamu ne maama maama nga alima nga muyambako ne tulima kusoma kuweddewo sikyayagala byakusoma kati nembeerabeera eyo ku kyalo eyo nga nkuba bulooka maama abeera eyo wakiseeyo mu Lukwange eyo mu kyalo nga wensomba amazzi ku kyalo bwe bampaayo ebisatu nze nga mpulira bwobwo obulamu bwenjagala kuba ebyokusoma sibisobola naye bannange bwokula kuno kati ate tugenda kuddamu kusoma kati anti olina okuddayo okusoma kuba naawe oyinza okuwasa minisita nga Nyamutoolo nga tomanyi Luzungu ng'okyalinaku ebyo ebya minisita abasajja bantwala luli bampendagaano
Ogisomemu. Osayininga contract mama. Ogisomemu. Empapula nyingi za kusoma sibitegeera. Nembagamba omanyize njogera. Nembagamba wabula ekituufu. Byonna mubikoze naye nze ebyo sibimanyi. Kozi nga nfunye muntu agenda kunsomera. Abinzivunulire. Ne bangamba ogenda muleeta. Ne bangamba ojja funa akusomera. Nembyesonyiwa omulimu nengwerekisa. Bannange kati olaba bw'ogenda okufiirwa omulimu olw'okusoma. Kati bantwalakawo mu kalango ng'akakwata muzungu. Kyokka nga kasiti ze bakoze nze gwe balonze. Nga script erina kuba mu Luzungu. Script ya Luzungu naye nga mubonabona stream casting yakoze nga nze gwe eyayiseewo. Nzogu n'omulala omu. Emya bannange onsaze. Kati ogenda kukola otya? Kubanga ensonga y'Oluzungu enerabika egenda kufukira ekizibu mu mulimu gwo. Nze nkubuulira amazima. Kati banyamaza bulungi nnyo costume. Ntuuka nyimirira nsirika omuzungu ajja yasooka n'ayogera ekigambo kye nawuliramu how are you? Konza I'm fine, how are you? Nenyimirira nga mutunuulidde nayogera nenkyuka nentuno eno nemugamba nayogera nensirika nangamba are you okay? Konze good. Yafundikira avuddewo nempita byakugamba bituufu. Lwaki tewagenda ne Sireya n'akuvunulira? Anti batwala nze ate nga ne Sireya naye agenze kukola abatutte nze. Kati lwaki togendanga n'omuntu amanyi okuvunula Oluzungu? Olaba ogenda ofiirwa emirimu biyite ebyokusoma. Nempita omuwala ababa make-up abakola make-up. Ne mugamba wabula oyo omusajja mugambe eno yazze mu Uganda. Nze simanyi Luzungu. Ate gwayogera naye nze kamya. Ndi Muganda. Kati ebyo byonna byannyonnyola sirina kyentegeera yadde n'eki. Wemba wakola banfunira omuntu amanyi olulimi lwentegeera. Nali ndi awo nga bandeetedde Omuganda. Omuganda yannyonyola nasabula kiri. Speedman mpaka kuwulira bubi. Omuzungu yafundikira ngambye ddayo osome. Namugamba nja kugenda. Ate nze namugamba na mu Luganda ng'oli yamugamba nanzivunira ne mugamba oyo mugambe teyeetawaanya nja kugenda. Naye ng'onaddayo. Funire adult education ogenda osoma. Ekituufu kyo neetaaga osoma. Kyekyamazima ng'ovudde mu byaki neetaaga okuddayo osoma. Kyekituufu. Kati wejjusaamuko obutasoma ng'okuze. Wakyejjusa? Okusooka luli kyalinga tekinnumaye nti ebyo bye bagamba mbu obutasoma buluma akuze. Kati nze ngamba bugenda kunnuma ki nga ne bye nali nsoma nali sibitegeera. Naye kati essaawa eno muguno omulimu gwendimu ekyamazima kkiriza obagaana gwetaaga osoma. Oba oyagala oba toyagala. Wakirabira ku contract gye baakuwa? Yokka gye bampa. Nga babikuganga tobitegeera. Sibitegeera yadde nga nino sayininga. Kati kwo okusayininga wakuyiga otya? Signature wagifuna otya? Nabyesonyiwa nze nembeesonyiwa kati okubazesa kinkumu? Tekawo ekinkumu. Era abasinga bakyali banga basinga obeera nange bangamba nina embeera z'abakadde. Naye nga ekituufu kyekyo nze omanyi simanyi kweka. Sikweka nnyo bintu. Lwaki kati mba ngamba nti nasoma nga saasoma? Lwaki mbangamba ndi mugagga nga siri mugagga? Okimanyi nti nno omulimu gwo bagenda batwala MTN egenda kutwala osayininga contract nga tosobola. MTN erina balooya njapangisaayo looya. Bajja kukwata bakutwala e Bulaaya, olinnye ennyonyi, ebyo byonna nga Oluzungu nnye. Oluzungu lwo ninamu olutonotono naye njayiga. Kati sooka onjogereremuko. Hi, what's up? How are you? Oluzungu luleke. For example, if you're asking for money. Kati nga nsaba ssente. Kuba ebyo byakusaba ssente byolina okuba nga obimanyi. Nakyazaala omuwala n'aŋŋamba ye okusaba ssente. Okwakumanyi. Okusaba ssente tekisobola gaana tirisimbamu n'akoolukumi. Nenkajjayo nenkugamba money. Me. Give. Mine. Okisegeera? Ssente. Sente zo tezisobola. Naye kati zo zisaba otya mu Luzungu?
borrow me some money. Borrow me abakola ki? Oba weewola. Borrow me kuba kwewola. Ate give me. Give me abakuwa. Oba osaba. Give me some money. Ate togamba omuzungu nti borrow me some money. Bajja kuwola ssente ate ogaana okuzizaayo. Bw'omugamba borrow me abakuwola. Muntu wamugamba borrow me abakuwola. Simanyi oli serious. Njogenda ndi serious. Sisaka. Kuba kati ndaba oyingidde character ya Kemi. Singidde character kale nkirowoozaako. Okirowoozaamu ekya ebintu by'oluzungu ebyo. Kati lumu nkwanako omuwala mpandiikira akapapula mu luzungu. Kati nina kyali wange akawalako nali nkagadde. Nkateekamu ssente nga omanyiye ng'okwanakwana. Kampandikira akabaluwa kansindikirako ne bu chocolate. Nabonaabona n'akapapula. Bannange kati nga nti okwogera tisimanyi kusoma. Ne mbonaabona n'akapapula. Omwana ne musanga n'angamba ebintu byange nga tewabizeemu. Ne mugamba ngenda biza mujjukira nga nina okuwandiika naye awandiike. Nabonaabona n'akapapula naye nakatwala ewa kyali wange bamuyita Nassa, so yagenda neeyo Dubai. Nassa n'asoma akapapula n'abinsomera kati ng'asoma wanzivuunulira ng'essanyu linzita. Kati awo mu kuwandiika okuzzaayo omuliro Nassa yawandiika biki? Kaakati nkujjira. Nassa nsomera oba n'ebimu yalinga nnimba. Akawala kakwagala nnyo kagambye okasula ku mutima ne mugamba kyekyo nange nkalaba anjagala. Iba nange Teddy naye Teddy wanziba. Ate yakuba Nassa awandiika ebbaluwa ate ye yawandiika yeyeewaana. N'agimpa nze ne ngitwalayo. Nenjiwa omuwala. Kati omuwala n'agisoma ne mugamba ebyange byo wabirabye. Nangamba nabirabye nnyo. Ne mugamba awo we tutuuse tukwasaganye ekintu natusigala nga twogera. Kumba omuwala baliraba ne Nassa mu bbaluwa Nassa gye yawandiika nga beewamu okwesinkana. Dear, go back to school. Dayo osome. Olabye obuzibu bw'okusoma bw'obutasoma. Yeyo ye heartbreak ye yasooka gye wasooka ofuna. Nze nemba kuba kati gwe wabitegeera otya? Nabasanga. Kati Nassa yakunnyonnyola ki? Yaŋŋamba ekigambo naye nakati kale kyannumamu naye si nnyo. Yaŋŋamba bwe buzibu bw'obutasoma tokkirizanga muntu kukusomera. Olina okwesomeranga. I'm so sorry. Ne mugamba gwe kyali wange. Wali bategwe naye nga omanyi bulungi oyo omwana mwagala. Akawala ko wali otuuse ku gundi. Nga tuli mu nteekateeka nga ntya. Nga weewalawala kati bino ebyokwerindirira mu muti. Nga ntya tusinkana kawungeezi awo eruzirawo nga tusinkana awo we twenyumola. Kati nga bwe mba ngenda kusomera omanyi nakamanga amata kati nga jjajja bwampo gatunda nyongeramu amazzi ekikopo kyali kya 3 nga nyongeramu amazzi kati nga ebisatu ebyo mbikuŋŋanya buli lunaku weekend ne mbijjayo wadde kinga nfuna na bupapula buno obw'olukumi kati nga muvamu opapula nga bumeka saagala kakaddera nga muvamu opapula nga bumeka nga nyinza ofuna 10 ngezi oba 2 naye nga mba na bupya nze nga nyinza otambula ekyalo kyonna nga nnoonya akapapula ka 10 kapya nga njagala bwe ntuuka wali njijeyo nti nga kasala sala enkoko nga kasala enkoko obulago gira nti kati nangamba sente ompa nnyingi gwe beera ne sente nze sente ino ba ne sente nangamba kati ngenda kukulaba konze naye ebintu by'okumpandiikira wandiikira ebyo sibyagala lwaki byoba ogenda owandiika tobiŋŋamba naŋŋamba nedda ssebo nina okuwandiika kati ekitegeezaayo gwe wakwatanga ebbaluwa ng'otwala ewa Nassa ne Nassa naye n'aleeta Nassa n'awandiika
kati ate nze nga ntwalayo kumbe mbakwasaganya ababiri. Kati oyo omuwala mukwano gwe ye yali amumanyiko. Yali tamumanyiko naye nga amulaba. Naye nga tayogera naye ndowooza nga wona ofuna ekirowoozo yakifuna ku olwo nga nze. Naye nnyonnyolako mu bbaluwa. Bulungi nnyo. Maama ne bagenda. Mukazi ne bamutwala. Hop. Nange abazadde muweerera abaana we bagaana mubakwate bulungi at least bayiga oluzungu. Era nze omwana wange ekyamazima ekituufu kiri nze njagala omwana wange asome. Kyenyinza okugamba. Era oli taata mulungi nnyo ku ssomero yadde tobitegeera. Naye lwakuba ndi taata alina principal ku ssomero. Saa mwana wange mukubira nnyo oluzungu. Kano mukuba ennyo asoma kuba ayinza n'oddusoma ate n'atafuna mulimu. Asome. Buli mwana alina future ye. Naye bannange omwana. Kati olowooza bye twasoma bye tukola. Twaddayo obuzi ne twongera ne tusoma. Nze omwana wange oba njagala akole naki bannaye naye ekituufu okusoma ko njagala asome. Asome. Njiribye. Gwe mwana gwe njiribye. Njiribye. Omanyi kye bayita oyiriba. Njiribye obulamu. Ate nga nkyabuyiriba. Nkyayiriba obulamu. Nnyo nga okiwulira. Nze kintu kyempulira kyensinga okwetaaga. Nze njagala nnyo okuzannya. Era mpulira bulungi nnyo ebiseera byange ebisinga bwe mba nnyize okuzannya n'akapiira bye bintu ebisinga okunnyumira. Okuzannya emizannyo n'okulaba omupiira ogwo. Naye kati ofunyeemuko oba otandika butandisi lugendo? Mu kuzannya sijagamba nti sifunyeemu. Nfunyeemu. Nti nfunyeemu emikwano. Naawe otuuka okunnoonya okunfuna. Nfunyeemu emikwano. By the way, ebintu ebimu ebibadde bingana okukola ne interview nze nga ndaba bayinza okumbuuza ebibuuzo bingi biki. Kati nga mbyewala nnyo era nze neewala nnyo interview nnyo nga wookiwulira. Saagala nnyo kumbuuza. Bayinza okumbuuza nnyo mu luzungu. Nange naye nkubulire teweetya. Ffe tulabyeko abantu abatasomye naye kati Katonda abaviiriddeyo nkuwadde example. Kenzo teyasoma naye atambudde ensi zonna talenti yamutuusizza wangi. N'amala n'addayo n'asoma. Era nange ndi mugumu nti talenti gye nnina egenda kuntuusa wangi. Kozi n'ekirala kyenjagala si kyenninga wabula nga nkyagala. Njagala kukolako ku radio. Njagala kukolako ku radio. Dream radio ye eri etya? Radio esinga okunnyumira. Kale gye nawa ennyo obudde. Olaba creativity ya radio Simba. Ekituufu radio njagala gikolakokko. Kyekituufu. Nti sigamba nti n'endala teziriyo. Naye Simba eyo eyina creativity. Gyeteeka mu programs zaayo kwegamba eteekateekamu obuntu. Nafunamuko n'ekirowoozo ko olunaku olumu nga njagala nnyo ŋŋendeko njire ku buno bwonna baseke nga ndaba nsobola obbuzanya naye ne ŋŋamba ngenda nyinza ttandikirawa kanneesonyiwa ebintu by'abantu. Byesonyiwa abasimba bakulaba bakuyite ogendeko otrayingeko mu bonna baseke. Eno ye radio Simba. Eyo radio Simba ekituufu oba ani agikolako oba ani naye nga nkyali mulamu. Ngenda kugikolako era ne mwenna abakolako beera ng'okimanyi oyinza obba njija mu kifo kyo wookola oba ani oyinza obba njija mu kifo kyo. Naye kati meanwhile osobola okugira ng'otandika online radio. Njagala gitandika nakirowoozaako ko kutandika online radio. Temulowooza bintu bya kubakozesa bannange kati ffe tetukola ku TV naye weetuli. Kale nze nganze nkirina bubeezi. Ekirooto kyange kyakola TV era mutandika okwewandiisa abaana balina talent practice. Wenkola TV mujemba w'emirimu. Ogenda kola TV? Ekyo kirooto kyange nina okigira. I have to pursue my dream. HKTV erina okuyimirira. Ejjewo ezo zonna zisanyuka. Naye kati abasajja tebakusumbuwa.
kuki ku byonna ng'ebiriwa byonna omukazi levo gye weeteekamu gy'obeeramu bwe weeteekawo awo obeere chipu enswera zonna zikugwire naye omukyala olina okuba ne standards si buli ajja mu inbox yo nti nabeera ayagala byamukwano naye kati omukazi yenna omulungi aliwo okusumbuyibwa ofcourse naye kati nze tomala gajja n'ongwirako eddala okuba nze siri keeki kindabika nako tukomaawo kuba tulabika tulina gye tujja okgenda tukomaawo kindabika nako wano ku kamera tekindabika naye ate ewo nsinkana naawe okiraba nti siri wakuzanyirwako nze ekirooto kyange ekintu ekyasinga okunnuma ye taata wange okufa nga simuguliddeeyo ku kiro ya sukaali yafa ndowooza 2 wano juzi nga twakayingira 2000 ekyo ekiseera kyonna we wali okola tewafunako tayimu kugenda kutwalira taata gundi nali kale sinneetereeza bulungi kati ate ogenda naye nga njagala mmulage nti n'atasomye asobola ommulabirira okitegeera era kyekintu kyenziramu awe nempulira nga kinnuma naye kati taata ono bwe yakugoba awaka wamala n'oddayo ne mu reconcilinga naye yali taagalira ddala muntu ataasoma kati ekitegeeza yagenda okufa ng'akukyaye no yagenda okufa twali tutandisa obbondingaye ng'enkolaganizeewo naye nze nga ndi munteekateeka nga ngamba njagala nkereko ku makya ndeeteko sukaali n'omuti gwa sabbo. Kati ate ogenda otya okwetikka emigugu mu kibuga? Kati ngenda okwetikka emigugu mu kibuga. Nina taata wange omuto ayina edduuka awo mu Kikuuba awo. Atunda masuuka, bed cover, pilo. Kati nabeeranga awo. Naye ng'abantu bwe bagula ebintu netikka emigugu. Nga ngenda n'ebyo mu Bachina n'asuubula ne tujjayo ebintu oli najja n'agamba nina ebintu byange njagala bintu ayira ku paaka. Naye ebimu nabiguze eri, ebimu nabiguze eno, kati nga ngenda n'embisomba n'embitika n'embiteeka kuki ku mmotoka. Kati n'embeera omwo nga neetikka emigugu. Obuzibu ne bugenda bujja nga bwakasente. Oyinza okwetikka omugugu gwa 1000 neetikako essowaani n'enzaasa eza kasitoma. Kyokka nga mbadde mutwalire 2000 ku paaka empya. Zayatikiraawo ng'okkirira ku mini price awo. Mbadde situnuulidde ebizibu biri mu kwetikka migugu. Awo. Nenzikwata nenzisiba. Nenziramu nembisibaasibaawo. Nenzisindika naye nga nkimanyi. Saatisi. Yakubirawo essimu ku dduuka. Kamya waali? Yasize sowaani. Teyakyogera. Enkeera najja n'essowaani. Nangamba muna nze siina gye nzitwala nakusasudde ssente zange ne weetikka ebintu byange essowaani ziizo. Nze wayasizza nze zenjagala. Dazini bagisuubuza 2,400 nga neetikisa omugugu gwa 2. Taata nampola nantemako mpola. Nga bwatema bwenkola bwatemako bwentema nga ne muzeeyi yangamba kimusaagala bulagajjavu. Weetereze mwana gwo maguka nnyo. Ate era olayika wali omaguka Kenya. Olayika wali omaguka. Kati ate awo oguvaamu otya omulimu gw'emigugu? Kati omulimu ogwo nguvaamu nga ku dduuka muzeeyi agaba mutwalo. Eddi. Agaba omutwalo gumu ku dduuka. Buli lunaku. Naye ng'omutwalo ogwo nkozesa nusu kasambu. Okugenda n'okudda transport nga nkozesa nusu kasambu. Ate satu n'olyako ekyemisana. Kati nga nino lyako ekyeggulo ekyemisana ali akimpa. Nga nino lyako ekyeggulo. Kati nga nina tereka 1000. Olukumi olwo olina oggulako airtime. Nenfundikira nga ndaba niwe naagukola ne mmala emyaka 2. Njafundikire nga tonyambala ya kituli ekitogi kiri awo tekitegeerekeka. Neegoba nzekka. Ne mugamba era teyangoba nze neegoba. Nankubira jjajja nankubira essimu nangamba gwe ate wavudde ku dduuka lya taata on
saamanyega ne muganja kuddayo nafunye emirimu emirala sigenda ate nga nnina kati awo ng'osula wa nali nsula wa mukwano gwange kati ne mukwano gwange n'awasa ekuba omunaku tekya ne bukukeerera mukwano gwange n'awasa nakeera ku makya naŋŋamba kamya ono bamugobye ewaabwe kati ate tugenda beera wano tetusobola beera naawe kale tukuwaddeyo wiiki emu jjukira ewaka naddukayo sikyasobola kuddayo nabalaga nti nsobola okwemalirira newaamaama navaayo awo nentandika nenfuna kyali wange omulala nga musiikirako capati nga naye ansuza nga nsiika capati nentambuza ekikomando nga nsuza nenkeera ku makya akawiiki kewasula mu nnyumba nga mukwano gwe alina mukyala we byali bitya bannange byali bitya bakuyisa batya bampisa bubi nnyo batya naye mwana gwashirafu gwe oli musajja muzibu nnyo nga asooka nagamba kale olumu nga kugamba sooka ofulume yali single room nga mulimu kateni nga temuli nga mulimu kateni naye nga tusula ku kitanda kimu kati weyajja nga nze nina akafaliso kayinkinya nengamba waye kati bajja sulanga eri nze nsulenga wano kafaliso bannange nga sooka naga mwana sooka ofulumemuko njagala kunyumyamu noono kusawa nga mekeza ekiro kati omugenda nyumya munyumye nze naga kati gwe kyogamba tomanyi kunyumya kwe ŋŋenda kunyumya okunyumya akaboozi nobeera ebweru empewo neekufuwa n'otambula n'okoma eri noddeeno saawa nga buli wajja bakyasibyewo okona oti ku luggi ate tokona nyo tomuzuukuse yennya nnyini nju akusuza nakirafa oli musajja mubi nnyo kati olumu nga bagira bati yeebase nembagambwe nno mwasame nkyatunula naye naawe weebake kati tubadde manyi weebase mukwano gwe yakonanga kalabo baweebase asobole okulya ekyo anti ng'omukazi amugamba oli akyatunula yeebase najja nankonako ne mugaa nonno naawe galangatana neebaseewa mpulira wali tosobola kugamba nti weebase banno basobola okusanyuka nafundikira ogobeddwa kyekyasinga n'okungobya waganda okukola empisa naye gwe wali endoozi owulira obujja oyo gayo okuleeta omuwala ate nga mbadde musula mwenna twali tusula ffenna tukwatagana ffenna tuli ffenna wamu nagenda afuna omukazi bannange ebintu nebyonooneka eyo nayo nenzirukayo emboozi yadde oginyumiriza matobotobo naye era oginyumiza onzunziza nonziza eno nonziza eri nonziza eno ate nga mmanyi steps nyingi toginyumiriza mu oda toginyumiriza mu oda kati bwona agenda okusoma ne bakuwa contract ebintu olina bisomera mu oda tobuuka sibuuka oyinza okugamba bingi noyagala osome akasembayo ebyawakati nga olaawe bakuwa endagaano y'ettaka mu lugundi mu luzungu olaawe bakubbako ettaka okusoma munaye kyabbeeyi kati ojja otandise okuzanya ne Slayer TikTok egamba ki TikTok nungi ogifunyemu ya TikTok eyo yo ekituufu kiri ndi ngifunyemu ekintu kye mwatandikanga ekyokusaagirira ali kyakusaagirira twasooka ne twagala tuzanye topista tuba tugenda okuzanya topista tumutandise kuba twasooka ne twewa omwezi ne tulaba ba content creator ku TikTok okwo ne twewa omwezi gwaffe nga tulaba bulabi buli omu character gyaleeta ne tulyoka tulaba Jose Chakala tuli bulala nesooka ekufa kati nga naffe tuleeseeyo kalakita yaffe yali ya topista
omukyala akola emirimu naye nga yeekaliisa ku kyalo nga akolera abantu n'abana abakyala abalinga kambayite abateesobola kati nga gye tuleese Sireya nange tuba twakagitandika tuti tumaze okubishuutinga ndowooza wiiki nga 2 tugenda tandika kuta nga maama Nakanja kasomoludde omuliro ku TikTok okwo maama nnyabo nga buli omu omuwulira akakazi kali bananga akakazi kazanya akakazi kazanya Teopista tasobola kuvaayo ne tutuula ne Charlie wange ne mugamba nangamba kamya konze bagenda gamba tukopye ne mugamba wa tujite nangamba egenda kulwana tuyina leta kintu nga tekigenda lwana eyo egenda lwana jjukira oyo omuwala akubye ne muga tusooke tumugoberereko tugenda okugoberera mama Nakanja ekituufu nze natuula ne mugamba omanyi tugireke tetugita era gyeri eyo etudde kontenti waffe gyali eyo netugireka ate awo netusooka tuweza omwezi omulala nga tunoonya kirala olwekyo tukitadde tunoonya kirala kyetugenda zanya Sireya oyo twamutandika omukyalo oyo nga yamutandise naye omanyi ebintu ebimu byetuzanya biba bya mu bulamu bwa bulijjo eriyo abantu nga beeyisa mu bulamu obw'ebbeeyi naye nga baki ba bulamu bwa wansi weebale nnyo kati omukyalo oyo n'azimba ekintu ekyo naŋŋamba ku TikTok okwo tekuliko muntu azanya nga Sireya nga Sire Queen watya nentandika Sire Queen ne mubuuza yatya ne tutuula nanyinyonnyola agenda kinyinyonnyola mu butuufu nga nange nkiraba kikola ki naŋŋamba olaba ffenna nga bwe tuli abazanyi bali abaana bakuliyetinze kintu kyakutteyo naye si bazanyi naye ffe tuli baki ate tulina tugenda kuliyetinga ekintu we tunakiteekamu okuzanya kijja ttambula ne mugamba katugenda kikola tutya naŋŋamba ekisooka kye tuba tusooka okukola tuwandiike we tumala owandiika tuliyasinge we tuliyasinga tulyoke tushuutinge kati awo nange ne mugamba ekitegeeza ye tuba tuwandiika tuwandiike emboozi nti ku TikTok okwo tekuli muntu awandiika mboozi omuntu azanya buzanya ekintu takuliyetinga mboozi naye ffe tukuliyetinga emboozi nti n'omuntu waba alaba sikiti bw'ati n'agitunulira mutuufu ng'emboozi okuva gy'eva tebowa paka gyeraga tekola ki era naffe kennyini tuzanya ekintu nga tulaba naffe kitunyumira mulimu kye tukola nga naffe tulaba kitunyumira kakyegeza ekintu ekiba kikunyumira n'akiraba kigenda kukola ki ate nga tekibowa kati kwe kukwata ne mugamba kati nze nganze gwoba ng'oli wa bulamu obw'ebbeeyi kitegeeza ojja kwetagamu omuntu azanyanga wa wansi kati ye nangamba omukweka mu bantu nangamba kati tukizanye nga gwe ogenda ba boyfriend wange nze nga ndi wa bbeeyi naye nga nkukweka eyo emboozi nkimanyi tetusobola gikuba kumala bbanga nga tennakwata ne tukitandika video gye twasookera ddala yakubirawo nga bwe twali tukisuubira n'etambulirawo video eyo yali ekwatagana ku olaba ng'omusajja wanaleeta omukazi mu mmotoka omukazi ng'ajja mubuzaabuza mu mbeera eno n'amuvuga n'amutuusa kati omutuusa ku kikomera kwe bamutuusizza omukazi ate nga kyekyaggayi kwasula kitegeeza n'omuwala aba yeebuzaabuza tamanyi wa waakola ki wagenda kati namutuusa ku kikomera
ne mugamba otuuse mukwano nti ntuuse okakasa weewo nti weewo baayi konze kale nansiibula ne musiibula nangamba nga togenda konze ngenda nenkuba essimu banzigulire ne banzigulira kati punchline yaayo yali egamba naawe oyingira waffe kitegeera nti kati omuntu nga ne waba alaba ekyo naawe oyingira waffe kati nga oli waaba agirabye alabira ddala nga mutuufu omuwala ono n'okumanyira oba yeewunza bwe kityo so ne tuzannya TikTok tuzannya tugifunyemu kyenyinza okugamba namwe babavumamu ku bivumo omanyi ku TikTok okwo bayisaamu ebivumo ebingi ekisooka bamanyi tulina ssente kati twesanga n'abantu obuzibu obulala bwensi bwe tusinga osanga bwa nnyimba bano abayimba akusindikira oluyimba lubi ayina emitwalo 2 datokozesa wa mitwalo 5 akuwadde 2 ayagala okole duet oluposting naye nga ekyamazima oluyimba lubi kyokka Kemya oluyimba lubi nawe kenyini nga newoolutuulamu newoba oyina nazaala terusobola kutambula ayagala oluteeke ku page kyokka ayina emitwalo 2 oba 3 bw'omugamba emitwalo 2 n'akubuuza gonna gaaki oba 15 kati n'alyoka akuvuma oba n'afunayo akakundi ye nga si yavumye nekakuvuma walinze ne balyoka bavumanze ne banvuma ennyindo sinze muddugavu ne banvuma obuddugavu ne banvuma amaviiri ne banvuma okwasamirira kati gwe zino sitayiro z'abavubuka tozeegomba ezakaati ekyangwe ebyokola tebikusanyusa you are a simple person egundi enviiri zino newoolaba we nazikuza bwe nti nafuna costume casting emu eyantwala nga ngenda kukola mu kalango ka MTN Moma akatali kana akali ka Cosmosis naye mu bimu ebyansuula zaali nviiri wali wazisala bubi nali nsala kana akaviiri k'abaana b'essomero kati gaye eyandya nze nazanya bulungi byonna nga we baali babiwandiise naye nga karakita gye baagala omuntu alina enviiri ennyingi kati ate oli yali dansa bali bakola leero lwe bakasitinga olaba wali ofunye opportunity ya MTN Mom leero we bakasitinga wiiki ejja bakwata okitegeera fokusiba ku MTN tuyina ensonga tetugyesibaako nti tuvudde bubi mu bbanga ekituufu tulinnyeeyo naye tetunnafuna mukisa Sireya yalinnyayo nze nninnyeeyo naye tetunnafuna ki kyova olaba twagala nga tennatuwa tugenda giremerako paka kuwulira kale abalungi abatulaba olunaku olwaleero ono ye Kemya wetuli naye olunaku olwaleero emboozi yanyuvu nnyo bwe siibule tugenda kusulawo kale siibula batugende akatalekeka nga nina bungi tuweeyo okkokamu abantu abakugoberera banange abatulaba ku HK Media bamwe balegoberera mu kyalo bane mu mwagale nze mbadde nga mmulaba naye onanoonya olaba nzudde nze nnoonyanga bane bale kumulaba bane bale kutulaba mugoberere Slayer everywhere you go mbako like MTN Kamya Yugi Daily oba Slayer wa Kenya TikTok Instagram YouTube Untouchables films nayo jeri tubayo nga tuzanya obuntu bwaffe bamina omukyalo ono mumugoberere mu bintu abagambye agenda kukola TV nze nja ngenda kujja nsome kyekirooto kyange nja kujja nze nsome ku TV mu kirooto kyange ndi mukufu
ndi mu kugoba nange ekirooto kyange. Ngenda kujja nze nsome ku TV. Ate nkole nako. Jangu inshallah. Nsabira njikole. Toyinza butagikola naawe. Yagikola. Olaba ffe be baali banyooma. Kati essaawa eno tuli ba mugaso. Kituufu ekintu ekyo. So HKTV, my dream, ejja. Temwenyooma. Bannange buli ali eyo ng'oyina ekitone. Tewenyooma. Ate towabeera wakugamba mbu tosobola. Osobola. Omuntu oyo akugamba nti tosobola yaba asooka. In fact woba osobola. Mukyawe ye mulabe wasooka. Teri muntu atasobola. Nze nagamba nga abantu njazza nnyanja bbawo akabi nga balowooza nsaaga. Kati nkitandise. Kale abalungi abatulaba olunaku lwaleero yenze HK Media Hadija Kigozi tubadde ne Kamya. Erinnya eryo liri Kamya. Oba ate kati yakijjawo ekyokuyita Kemya. Anti tomanyi basireya babeerawo. Tomutumidde. Bana entumira omulungi. Omwagalwa. Owomukwano. Muyite ki? Muyite byonna. Banange nkuyise byonna. Omuntu entalamule. Akadaliddali. Banange nkutumiddeko nnyo. Like a Grace Slayer wa TikTok nkutumiddeko nnyo. Yeah. Kale banaye mutukirize tubasibule bwoba oli mpyanyiga akagamba ako ka subscribe mu ready okumera ngo tweyungako bulambalamba fewe tuli okuweereza buli mbozi zonna abantu bamwe abenjawulo nze kasito mpereza message nti tuleetere ku gundi gwe noonya paka ate we mufuna neyanza nnyo bakwano yenze HK Media Hadija Kigozi. Assalamu alaikum.